Kino kye kibuga Mayuge wabula nga kati emyezi gitandise okwekulungulula nga kikubyeko Kasasiro. Abasuubuzi abakolera mu kibuga kino bagamba nti bakoye okukolera mu mbeera eno ate nga basasula ensimbi ez'okuyoola Kasasiro ekitandise okuddusa abaguzi. Mu kiseera kino Kasasiro alibwako nte na mbuzi era wano wezikeera. Bawoza batutulugunya batuvuma buli lunaku wano omuko ogugwa muti mulungi oza kuwa ayelooza abakanso n'abatenda asasula abayoola era ndowooza bona bali bekalakasa abayoola ebikaba ebyo. Abakozi abayoola Kasasiro bagamba nti nabo tebasobola kwetantala ku Kasasiro ono kubanga tebalina bikozesebwa ate nga tebasasulwa. Embeera yatukolera mumbi omusaala tebatusasula era esasula tinungi kyobona nga tabuni ndikufaananira tesebo musaala mutono ate era bano kutusasula esebo nenge emyezi oti n'etaano nga tebabaga musaala naye. Wabula ssentebe w'ekibuga ky'e Mayuge Badrikoba ategeezezza nga bwe batalina ntambula esobola kusomba Kasasiro kubanga gavumenti yabeerabira okuva lwe yabafuula ekibuga. Central government etuyambe ebikaba batuwe emotoka tusobola okola ki okuyoola ebikaba ekibuga kibe kubambira buti tuweza abantu nga mutwalo mulamba mitwalo ebiri kale ebikaba birina kuba bingi. Kati bannakibuga baagala okwekolamu omulimu batandike okusomba Kasasiro ono mpola mpola.